media yafetu kusensonga funira Brenda kitegeeza ko omutuuze wano ntule waneeno mugambe ebigambo yagwanabye wakana oyo Sidani namugoba oyo tomunyumiza anti byonna ebyaliwo Brenda oyo nyondo namukyawa kati ye atwala embeera yendoza yanyigira muri nakola ki nze ndi mukazi ati njagala kitole kisajja gamba ate ondeeteyo waliwo omukazi omulala beera mu kitanda kyo ate nango kati nenzituka waliwo olweyajja nasanga omuwala omulala ku kitanda tule wano tule waneeno nkimubuuza wanakyewakana ambuulira oba yeyensonga lwaki bana ntegeera mbuze kino kati kansi kuba kati Brenda omulaba ye muntu talina mukalika integrity kati Brenda ye muntu asobola okwogera ekintu awo gwe n'oswalira awo kati nange kanneeyambule ngenda kweyambulira Brenda andi kati ye asobola okuswaza Brenda obanga nakyo wamugamba asobola okwambula n'akyogerera waawo wadde mu kamera kati nange Brenda njagala kumukwambuliramu Kisubi atikanaga okunjira kajja kuba kati kayina ensonyi muli kajja kuba kaswala wanyiza nali nakunyigira kyo banze omuntu wanyigirira mugamba nakukyawa ya mukazi ndi mukazi Kasiru sina kyenkwagaza because nze nali nabadde nkuleta aba customer yala asiga enjala akola makeup asiba enviri nga mutwalira aba customer. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyawo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye buli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Wawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Katubabuuzeeko abantu abali abatulaba musiibye mutya tuliko SB4 Media katusoboye nti musiibye bulungi. Ndina omukyalo ono Nyondo Media Banyondo Rosette mukwano gwange my long time friend nakuba ennaku zino abeera busy nawe yaŋŋambye nti yakomyewo Uganda neŋŋamba kamunoonyeeko tekisoboka kuba nga simunoonyezzaako wawe nasooka ddala dogende Dubai unasooka okusisinkana ng'akyali ku Mpombo restaurant nansavinga netufuuka bamukwana awo n'atandika emirimu nawale ndakusanga na YouTube channel netukwataganamu awo paka kati webale kukola ngezaako muganda wawe akakooweekoowe konkalabye kali katya tekayina buzibu amanyi ozakunyumizaako emboozi yakakooweekoowe ako lulizaali njala luli wali nange enjala bwe ziti tukakooweekoowe nze lumu mukyala wange agenda dde waka nga akataddeko kaakati alina mikwano gyange gyantwalako emulungu eyo nga simanyi kati nga bampa caayi mukumpa caayi nga simanyi ngende otulaba mmotoka okugivugugiza ewaka nga ndabawo ekinnya wali ndabawo olusozi kati by mistake omukyala agenda dde waka adde waka ndi mu kisenge ndaba wiri weetoolola bwe buti kati nga taddako obukooweekoowe sitegedde nga ki ekyetoola mu byonna nali ku buliri nali nva mulungu bampadde kacyayi nga simanyi kacyayi ako simanyi bakaalimu ki nzira ewaka
ngenda ku buliri nebaka wendi kyabaka naye nganda obuliri bwange bwetoloola bwebuti nange tala kweri mba ndi awo ng'akomyewo kati nga taddeko akakoyokoyo bw'ati naye nga libwateyawo bw'ati ng'anfiriseko tukulimba nga oli bwatimewo bw'ati kati nga ndabanga kakatyone kati nambuuza oli bulungi namugamba adasaasoka mudda ngase kaliwagira bwati nayimira bwati nakola ati ngati gasitatimemu bwati naseka ndooza eddakiika nga 2 nambuuza oli bulungi namugamba ndi bulungi nangamba kiki nga nnyongera kuseka nanga naye akakooweekoowe kati ngaye tannamanya nti kyali kikosesa akakooweekoowe naye ndooza okuba otaddangamu booteekako kasambulabye ati ndoza neyo kyayiwenjayi gwe yali otaddemu naye ndoza akyongeramuko ng'obuli obutuuka okwetoloolera edda obukoyoko buno bubusanyusa simanyi lwaki ate angomaga wena kyasangomaga waera mumpi nyondo ndabesizza ebinene otherwise obulamu buli butya alhamdulillah kuliko ekkubo aliiseeyo Dubai waliseeri etya nungi so tubuze ku bantu baffe ab'e Dubai bakasitoma abo naleka Nyondo ng'atandisewo bizinensi ey'ekizigo Nyondo Grim. Yes. Yeah. Nyondo Grim egenda mu maaso. Abaana mbakozeko skini. Abaana batuuka mu biyumba. Skini zifeedinga. Abaana kyembakoze bakolako ku skini. Banyirira. Buli mwana kati ali ati. Omwana gasigenda Uganda gasokosa Nyondo Grim. Nakumawo ng'akolaki. Abaana balinga bakomawo waneeno naye ng'alinga ng'obavaawa nga bagamba banange ovaawa. Naye soka bakolako bagenda okujja mutufu nga mwana ava bwetu webale kukola nze no inspiringa by the way nosanga omwana obuwala ng'otetenkanya abaana abasinga mu Dubai eyo asobola okuba tugeze nti avudde ku Impambo restaurant wabadde akolera omusanga ku kikubo kimanyi ekyo naye webale kukola nemerako nze nakomye okujja e Dubai nga toliimu ng'oli Abu Dhabi ogeze ku delivaringa delivaringa packages zange za Nyondo Glim eri bakilantse baffe so far nga yo business mu Dubai eri etya alhamdulillah sembi SB for okola ekintu nga kirungi nga kiwa abantu kye beetaaga nandibadde oba nagwa naye mpaka nakati tikira nti gwe nahandika naye nesayowala ngamba nyongera wazze kubeera mu Uganda wazze tulabako kusengedda naze kulaba maama namulabye webale ku surprise ka maama abasinga twerabira banga lyalidde ne SB4 kati ng'olunyamu kyoyinza okuwa maama wo olugoye terumala mama gwe wakula naye mama gwe wakula naye bambi ate taata ne taata twakula naye ebya SB4 batufunyemu kaakadde kubanga abasinga baŋŋamba lwaki oyogera ku maama wo taata wo tomwogerako kubanga we najja ohina kuzalinga ezo nja kunyumiza kati kubanga nti nakaseera ako mu story yonna gwe wetambula tayali akola ki mwali naye bantu babyeliminatinga twali wano nga twakomera kukola surprise ya maama buli kimu nga kiwedde essimu neevuga simu neevuga tugende mu maaso ajja kudda tutandikira awo essimu neevuga kuba nze we nava eri of course nali nze kulaba mama nze kulaba ne taata kubanga ebbanga lyali ddene naye nga nalina ebiruubirirwa byange byenga matikansuke nkole kino nakiri of course nga mmanyi mama mulamu muzeeyi mulamu bonna balamu nga ndaba ate sinaba kyengenda kulawo kya nnyo kyamaanyi nensalawo nsooke nkole nzija omulundi ogwa gumu kaakati nga tujja nzija nasooka wa sista wange ne bannoona nengenda sista wange kandi ngende wake walale wa taata gye yali eyo maya kati nensekana taata nga musanyufu nnyo kuba ffe taata twalinga tubeera naye nga olinga nga ali ne maama obanga ali nga tubanga baluganda
kanako kaleke tetujja kateeka mu kamera webuzibu oli akatwale Lilian twala baby ka baby ko wa brother wange twala baby kakati yana yaba wange wange kakati ngantuuka olunaku olwo olina kubona swakula atatanga sinakula mama tatakolo yali eri yewali ekiyungu baŋŋambe kati gye namusanga ne tutambula olunaku lulamba nga tunyumya kubanga twalinga nga tuconnectinga nnyo ne muzeeyi ne tunyumya ne tutambula mu lunaku lulamba muzeeyi nanga mwana wange ngubadde oludde okujja naye kati nayogera mu ngeri y'okusaaga ne kati ndoza ne bwenfa tekati njagala ki mwana gwe balidde okulaba nkoze eki nga ate naye toyogera bulungi omaze ebbanga ki nga tomulaba debbo yange ebbanga yaliweza emyaka 7 kati olwo batidde n'omuzzukulu yes mwede n'omuzzukulu ali happy ali okay musanyufu kati ninyo omuzzukulu mu Nigeria mu Cameroon mu Bogo muna Uganda muna Uganda kubanga batugamba abaana b'e Dubai nze nina mukwano gwange yagenda e Dubai namugamba mwana gwe yali wano Uganda nga yona omulimu nga mugwa mu mitwalo 7 naneebuuzaako ebye Dubai namugamba tewaligenze Dubai nalemerako mba ndi awo nga ngenda ku airport nafunye mukwano gwange ali eyo internet city kozibiti namugamba ogenze nti ye nangamba naye simu yebeereko bwe ntuuka eringa bannekyangirako nja kukubira namugamba kaali n'agenda n'atwala ku airport nanga ntutuuse ne bamukima ntwala ku internet city namugamba kati bakugamba mulimu ki nti baŋŋambi ngenda kukola simanyanga ku reception bampa millions 2.5 namugamba munnange newayita olunaku lumu newayita olwokubiri nankubira naŋŋamba naye mikwano gyange gino twatuuse sagala kulima naye tuli mulumba mutusagamba wala nga 7 abawala nakasuta butuuka ekiro nga bagenda kukola bakomawo ku makya nga batamidde amu tebakomawo mugamba Dubai ekwaniriza kati nebayitawo ennaku 2 naŋŋamba nno bye baŋŋamba okukola simanyi bannabisobola naye nkoze ntya mugamba nkubuulire ekyo kintu naye okugamba nti togenda mu Dubai nimuza katozaako ki naŋŋamba nkwegali kanzire Uganda namugamba ogenda kudda Uganda nti passport ogirina ye kirungi passport yali akyagirina kambuuza sente ozirina za tiketi naga ngenda ziyiya nemalanga wiiki nga simuwuliza ndokolamu mukikeko nga kyali mu Dubai nemuga katuli ku kimbu navaayo eri nemukuyiya wano waliwo nemukunoonya mulimu nsula eno mudiira kunoonya mulimu biki nemugamba okay newayitanga weeks 2 nemukyekingako nanga nafuna akalimu nina kampani gyenkolera naye bampa nusu 10 biza bagenda okumpa mugamba kankusabire newayisalamu muwuliza nengendako e Dubai namasanga kumpa mu restaurant nga alina omuboggo abaana bettanidde ababoggo njagala kugambye omwana Omunayuganda wali era kati abaana bayingidde waneeno bebaleese waneeno abaana ababoggo jukira omuboggo alina omuki omutima omugumu kati abaana baleese ababoggo wano mujja kiwulira yes abaana babaleeta wano naddala ku deportation eri abaana babafulumya abaana we bali waneeno abaana ababoggo naye nze kyandimu munda munze saagala bagwira oba ŋŋambe saagala bagwira munda musikirinamu saagala muntu mugwira nawaba muzungu nawaba mukizi saagala muntu mugwira nalaba nnyondo ng'ayula obuto ne ŋŋamba lozeetagenda tuleetera omuboggo era ebyo nabiriyo bingiwako mukyala boggo muswale wa mikwano esi mukyala boggo tubeera ku divorce mikwano gyaffe ya ese bifaina bizibu ka divorce musajja watu si mukwano gwo divorce nnyondo oli mukwano gwa buli muntu lwaki mubona oyiseeyo divorce yanyanguyidde ama divorce nkutumiddeko mukwano Alani Cruz naye mutumireko Alani Cruz nawe nkutumiddeko Alani kataka kutukayisizaawo so baby ali ati alhamdulillah ali okay tuddeyo wali eri
Daddy ngagamba nti nawe nfa kasita nkulabye. Mzee yabyogeranga kusaaga ate nga ali awo ali okweta alina buzibu nagamba mwana wange mbadde ludde okukola ki Aye abavuka be ku kyalo. Mbadde ludde okulaba. Wamanya abo? Tunemba bbawo sokkiza kujja mu kyalo kumalayo ennaku 2. Lwaki? Baba mwatijjanga nabo nga mukyali bato. Oludda bwoti mu kyalo mulakojjuka. Nze wano nga saakulirawo olowooza bamumanyi nti mbamanyi just mbalabunabi. Anti laba zize kati balabye akawala akasibye envi kataddeko obukoowe buli eri. Daddy Hama n'abeerako abagoberera ebintu ebyo twandibadde Daddy Hama kiro yamanyi Oluganda. Daddy Hama mu mukyalo ono mugamba ave mu kyalo nga bukyali addeyo e Kampala badde Dubai. Avakawo ku kyabatandisa okwesomba. Kakookowe ke kabasomba. Sibira kavire kakoyo kale kuti enjala za lumaga. Angomaga. Njonywedde. Ayinza obutamukwasa. Musajja we akugira omusiri gwe gundi gwe mmwanyi. Season namba n'agitunda. Namwiwa mwawe. Sategera abantu bakukyalo lero wange. Bala bakuŋŋaanye. Abakukyalo. Nze owange simukiza agenda mu kyalo. Oyina olwali. Omwana nagenda kusimbula motoka tadde mu livansi. Abaana bantama ku motoka. Bazisimbula asobola ogisimbula. Sinagisimbula nentomera taapu y'okusomero. Anyway. Munnange muzeeyi yabyogera mu kusaaga awo naga mwana wange mbalidde okulaba nkoze eki kati newenfa just nga asaaga era n'asimayininga mukaawo ntunyumya twalina plans zaffe ze twali tugenda okukola naye awo ne ndyoka ntambula nenzijja nkeera ewa maama nga mmaze okola ki okulaba muzeeyi tujja ewa maama okukola surprise ya maama maama ali awo naye anekyangiddeko tuli awo kimu tumaze okimaliriza bulungi nnyo sisita nti yali ayimiridde awo esimu ng'evuga tula mukazi kusuubula simu kukka wansi pressure nga zikola ki tumubuuza kiki mbu taata kati nga ddamu bakuba esimu nga tuli awo nga tugikwata nga batuga nti ate muzeeyi akoze eki just yafunye mukaawe erinnyo ekumudduzaako mu ddwaliro muzeeyi ng'akola ki ng'ayitawo bwatyo kati ekintu ekyo saasooka kukkiriza kubanga twaliwo ne balujja naye nasooka nensiriikirira ne tugenda nze nga mmanyi nti just binigwa byakusaga nga mmanyi nti maybe oli alabye buki nagenda nno nga ndi free nnyo netugenda mu ddwaliro tugetuuka mu ddwaliro olwo nno nze nga mmanyi tugenda kumusanga kuki kati ngenda nseka n'omusawo muganda mugamba atangalirudda osobola okunyaba n'omutirako ku oxygen kubanga akyasobola okussa kati bagenda okundaga gyali ngwedde bamutaddemu ki nempulya nga mpunze nengobera lumusawo gwe nalabanga omwo nengobera lumusawo nembagamba nesanga omusawo nemugamba muzeeyi osobola omujjamu nogenda nomuzaako ku oxygen tulawo basobola okudda engulu tusobola okukola kyonna tusobola okwita sente zonna eziba zeetagisizza nga sinnakkiriza kintu ekyo naye nga buli musawo takunyega bulemu ali ku bibye kati waliwo omulamu wange nankwata omukono nga amanyi mulamu bino bireke ekyazi kyakoze eki just mulina kukkiriza embeerawo naye nga sana kukkiriza nti ddala kituufu muzeeyi akoze eki wadde mulabye nga nyinamu essuubi nti oba oli awo agenda kumala azuukuke paka we twamuleeta tuleese muzeeyi nze ndi awo nga ninga tamanyi nakigenda mu maaso wabula nze nga mmanyi ndaba nga ndi mu kuloota nga mmanyi obudde bwonna ngenda kuva mu kiki just ninze nve mu kirooto olunaku lulamba nembira mu mbeera tuleeta muzeeyi ntumuteekawo mu ddiiro nentulawo bwoti nenga buli muntu ajja akaaba gwotunuulira bwoti oba ne bagamba kana akawala akasezi naye amukaluvannyuma nnyo nga kitange tugenda kumutwala kumuziika awo nakakasa nga ndaba nti ddala kituufu muzeeyi yakoze eki muzeeyi nagenda mu byokusaaga bwe bityo naye mukama munage yagaba teyakola ki awumula emirembe twali tulina okukkiriza SB4 Media tugusa ensonga nina batumiddeko nga bamuzeeyi mwe bagendako we batyo kama bawe ekitangala ekyolubeerera kibakiri teba bumule mirembe naye tulina kuwakanya nteekateeka za mukama yaba akireese era yakikola bwatyo lwakwagala olina kuguma ate n'okugumya banno abasigaddewo
bibito kati no gwe kirunyi to mulabako ng'akoze mulimu abatabalako ye nagana tezo era nebaza mukama kaseera keyampa n'ekitange taye takaddiye but still ebbanga lyemmulabyeko sitoma ekanda mwebaza kozi nabalabako abatalaba abamaama abatalaba abataata nesata yankuza n'atukuza n'atuweerera nga waali netubeera naye netufuna omukwano gwa taata gwonna ne mugwayo noza kaali ke kashi kireza Dubai maziri emyaka 7 nga todda wano. Yes. Kubanga engenda yange teyali nnungi nagenda byange nganza omuntu nagenda byange nganza omuntu nesalirawo nganza kuba nava ku ssomero nagenda byange ne muzeeyi teyali mu ggwanga naye naye n'akuba essimu nagatakola ki tasanga nga nvuddewo nze nali maze okuteekateeka ebyange nga nkola ki nga ntambula nentambula anyway bwe bw'obulamu kati mzee kastamala okuvaako obuyandisa okukula ndowooza nze nalina okuza na dayisi bifo taata wange ng'akyali mulamu alina ebiga byatugambanga kabeere maama oyo omanyi obukula n'abazadde balina ebiga bagenda babateekamu kubanga mzee yayinanga engombe gyatugambanga abaana bange leero wendi nenkya sikola ki yakitukulizangamu ekintu ekyo kubanga yatukubirizanga nnyo okukola ng'agenda nagamba nti bw'obanga otandise okukola ovudde ku ssomero otandise okukola buli lunaku olukya n'ogenda okukolakola nga takola ki nga takolangako era mukadde maama n'atugamba kubanga ffe muzeeyi yali azaalidde abaana ddala baki banyi kati maama abaana byeyakuza twakola nabyo nga tutuuza n'atugamba bw'obanga ofunye ekyokola nga ogenda kukolakola n'omutima gumu tolowooza ku kintu kya kitaawo oba kyani kati nze era mukama yanyamba oba abamu yatuyamba nti kati sawa waliwo ebigenda maaso ebiriwo naye kati mwe muba muli eno bbali ogamba sagala kola ki muzeeyi wange yafa namuziika ebisigadde sagala kola ki oba nfunye ejjiiko yetaka oba sifunye oba nfunye tugenda ekoledde ekiki so kati nakulanga ekyo ekinage nekyetaddemu nyo njagala nkola ekitunga kyange ngaani nga nze kitagenda kubeeramu wadde nkaayana nkoze kyange oba kati mumukaayana kino kambeerewo nti kino nze nyina okola gwobeera wa gwakola ki so wagenda Dubai ngwene emyaka ngemeka nali 19 nali 18 19 amaze emyaka 7 nyegedde tukane omuntu akulaba nga okaana ak'emyaka 21 ndi 27 ulira kamada osazeeko emeka osazeeko emeka no oba nagenda ndi 17 oba 18 around there agenda 18 1990 kandabe ogenda 18 19 kasikiza nagenda ndi kati ali myasa kati bino byamaka mabega oba nagenda ndi 18 oba 19 around there around there ate nyondo nakulaba nengango no Mama Dubai ali atya? Mama Dubai ali atya? Mama Dubai ali okay. Teko mpedo yade kudena mwampere ondendeteko. Mama Dubai reda ali waneno. Nagenda ne mulabako oko bambye. Did okay? Nendo zira asubira okuddayo ayine ebintu ali mu Uganda. Hana ngamuluze mu Uganda. Ye yasoko okujja naye ndo zateka labika kuddayo. Nakolako ku program by the way nga tunagenda wala nakolako ku program ne Brenda nga Brenda ndaga nti akulina kubuzi nze Brenda yali mukwano gwange siri mukwano gwange nawe uli mukwano gwange wafuka sister wange Brenda yafuka sister wange mulina buzibu ki umalo jukira mwirogo ya wanda ate nze sigeya nze mbonga tubanga tuli ba mukwano mbanjagala tukwatagane Brenda Mayuzi nyondo tebyali mu kamera ebisinga ebyali ko mu kamera byali bitono naye kyanumanya nga wendera banyondo era nali ntegese nti wenajja mu Dubai omu yakuluma mombulire kibuzibuzibu kyo bwatuukawo waya nga twagalako
Nagwa ku mugongo. SB4. Sisobola kulima nti nyina kyesobola okugamba. Okuleka mpozi ng'omwana oyo mulabyeko ye nga ye nambulya namukola ki. No, okuva Dubai temwayi nayo issue. Mwali kawa mukwano nzijukira. Ne tutena ngawulira. Tujja byogera. Byogere SB4 ekintu kyokonyeko kyasuzanga ddala. Naye twata nikogawulira. Mbuki. Mbu. Omanyi Brenda yalinamu ebisexo. Kayini tutera ngawulira mbu oba Otwa tandise bisexo. Nwentukako oba yali mbu oba yali sibwe bityo. Brenda oyo sijja ndoza kwogera bingi. Oba mpisewo katono. Tubyogereko. Mpisewo katono. Nze njagala nnyo nga tuli abamukwano atufuka Oluganda. Ekitegeeza tubeera nga tukwatagana nti nowajja wano essaawa zino tusobola okugenda keba Brenda tumubuuzaako nga tetugendagenda tufubutuleyo. wali okanyuka ku mukazi nakugaana. Nga sinnawaso twabakwananga. N'onyiiga kati n'abakazi bakikola ku bakazi banaabwe. Munange nze saanyiiganga era nga twala eri obugundi bwo. Omponyeza. Manyi mufa abavubuka mu kukwana oteekamu ssente nnyingi. Kama kyoba onkolera. Kati manyi kyoba onkolera. Noonyeza Brenda. Nzijje mbabulire what happened, what really happened. Brenda yaŋŋamba kira yanyiiga. Noonyeza Brenda Miles ate ndagenda kwewakana bw'oba ng'osobola kuba byonna byayogera bikola ki nabiwuli ate ze omwana alimanyi mukwano gwange oyo Siraani namugoba oyo tomunyumiza anti byonna ebyaliwo Brenda oyo Nyondo namukyawa otegeera kati ye atwala embeera ye ndooza yanyiigira muli n'akola ki nze ndi mukazi ate njagala kitole kisajja lwenzijeyo bagamba biki ebisiyaga nengamba olimba ne mugamba mungamba oyo nangamba ate ondeeteyo waliwo omukazi omulala abeera mu kitanda kyo ate nango kati nenzituka waliwo lwe yajja nasanga omuwala omulala ku kitanda kati noonyeza Brenda tule wano tule waneeno nkimubuuza wanakyewakana ambuulira oba yeyensonga lwaki ntegeera mbuze nze kati nkugambye noonyeza Brenda omutuuze wano nga nawe wooli omanyi nange sirimba nkumanyi kati bwekiba nti omuntu oba tolina choice akaana ako nange enseena ebyeneena ogenda nti oli kitonde kikazi oba kitonde kisayi funa Brenda mutuuze wano ntuulewa mubuulire ebigambo byange oba mubuuze ebigambo byange wanabyewakana nja kutambula ngende kati ambuulire oba yeyensonga lwaki ampana to that extent gwe wawulira ki sikuwulira yakimanyi lutamukyalirako kuba ebisinga twabisa ebigambo byayogera byali bingi naki ate nawulirawo oyagamba cause nayina kaposti ke nali nkoze buli mwana ngajja ngamba jangu tuwulire Brenda Miles wamukola ki jangu tuwulire Brenda Miles wamukola ki konze ne bampawo obugundi nenzija ku SB4 media nendaba story yonna omwana nga awanda omulyo nengamba what ate nga sigwe gwasooka yali era yali yawandako dde emabega nenga kati omwana ekitegeeza ekintu yakyola personal Mfunira Brenda omutuuze wano ntule waneeno mugambe ebigambo byange wanaabyewakana ekitegeeza sorry oli guno kubayanike bwe bagita batya kirabidde ebya kibaki ekirwa kubayanike engoye malo bajjo okole banika kuki engoye ebibeera waya kize yayeta obuzibu Brenda alina waya kalizoge BSB4 byonna nabiwule byayogera yatuka n'agamba nti ati kati Rosette maybe yatuka ekiseera nakimanya mbuno simanya ndi bisexo maybe nanyiga nga nasigala ndi mukwano gwa gundi gwa Dragon kimani Dragon lady nga nasigala Dragon naye naye nkitegedde nti naye ekyakiri naye nga twasigala nga tuli bamukwano bamusiba akyali omukomera kiki kyekyagwawo bingi birimu enjaga birimu biki kale bingi twala tugende oba n'ebya bisexo simanyi byonna biri omwo emboozi nno mpanvu
naye tugenda kunoonya ku Brenda nyono njagala nkukubireko ndi woli free ne bongamba enkya wendi kubanga nkyaliwo ennaku ndowooza nga 3 njagala ngenda kunoonya Brenda manyi nze sagala ebintu byakulumangana manyi abantu abamu osirika noga nti kino kati kansi kuba kati Brenda omulaba ye muntu talina mukalika integrity kati Brenda ye muntu asobola okwogera ekintu awo gwe n'oswalira awo kati nange kaneeyambule ngenda kweyambulira Brenda andi kati ye asobola okuswaza Brenda obanga naki wamugamba asobola okwambula n'akyogerera waawo wadde mu kamera kati nange Brenda njagala kumukwambuliramu omutuuze wano ambulire oba yensonga lwaki anyinako obusungu ngenda kunoonya Brenda oba abalaba ndi musajja mukazi ndi mukazi kasiru sina kyenkwagaza because nze nabadde nkuleeta abakasitoma yali asiiga enjala akola makeup asiba enviiri ng'amutwalira abakasitoma ngenda kunoonya Brenda tusisinkane tumale ensonga ezo nze njagala nga Brenda asobola okukubirako ku kasimu njagala nga Brenda osobola omukubirako ku kasimu neetaaga nga Brenda n'abantu talinayo kale nga talinamu mutwala wagamba sisita wange mpeerezaayo ekitwalo wano kimbeeremu ng'osobola okukimuweereza saagala mbeera zakugiraagira guno omwaka tujjawo biro byonna ebikadde olwedera okumumiitinga kyenkusaba kiri ekintu kimu nze kasita naatulawo nentula wano nenjogera kiki kyemmanyi kiyinza okuba nti kyekyamunyiza bw'anaakigaana nja kutambula nkole ki bw'anaakigaana ambuulire kiki obusungu bwaninako yabujjawa kozi sasooka kumulaba waneno nyinako ne kwenamulaba ng'ali mu kuwanda nga nvuma ayogera ebigambo bingi nnyo ate nga sina kye namukola awo nemaya ne ŋŋamba kitegeeza ono omwana kino kyamunyiiza okitegeera nengamba okay yembera gye yateekawo kati itsoke wanaaba ng'asobola otula wano nage ntula wano njagala mbuulire obanga sirina choice njagala mbuulire anyway kwa SB Media tugusa ensonga tujja kunoonyako ku Brenda tubeere nga tumulabako nonda mukyalireko ensonga ezo tuzimale omanye ekifo sisuubira nti kanagana okunjira kajja kuba kati kalina ensonyi muli kajja kuba nga kaswala Brenda kyamumanyeko ali free nnyo era ajja kikugamba oba wamwogerako oba wamugirako ajja kikugamba ekituufu akimanyi nze kati nja kukimugamba wekibanga kyekyogere mu kamera kikatirize nti Rosette kino nakiri kozi nze I know the truth teri kira kuba sina kinali mukoze ekyo awe wava obuzibu anyway Nyondo mchala mukozi mchala muzadde abangayira mu Dubai omwo yafuka sister wange buli mwaka wakolanga charity nzijukira mwaka wakolanga charity oguwedde tetulabye charity anti kati wetwa tukoze nga gugwako tukola gutandika tukola charities n'entonotono mu buli mwaka ne mugula ebintu ne mugenda wa naye ate waliwo gitukola ennene nga mwaka either gugwako oba nga gutandika so kati ogwaguno tugenda plani weeri kati guli omwaka ogwaggwa twagenda nali siriiwo naye twekwatiramu tuli group kati sister wange Annette nga yakulemberamu waneeno ne bagenda mu ddwaliro okukyalira ku bantu basangayo abakyala bali babiri nga bali staaka abakyala abo nga baba baabwe nga babasuddewo naye nga balina bills awo ezina bakiliyaringibwa kati sister nti nayogera nange sente ze twalina nenyogerako nezinalina abakyala bwe ntukola ki tubajja mu ddwaliro otwabajja mu ddwaliro kati omukyala omu nasaba ennamba yange okola ki okunneebaza mu kunneebaza nasigala ng'ayogera nange nambuliranga muko omwana ali kiri ne mga it's okay omwana oyo fa bamusevinga n'okumuzza ewaka wabanga wali kizibu kyonna oba kitwala tugende wetulinza onteekeranko ka message so kati omwana oyo ntandika okulabirira omwana oyo mpaka n'essaawa ey'olwaliro era ne muganda wanaba ageza ku ssomero nja kusobola mukama nga nsobozeseza cause I know that I can do all things through Christ who strengthens me nsobola okuweerera omwana oyo ne muganja kuweerera omwana manyi mukama asobola nga nsobozeseza nsobola okukola ki nsobola kati omukyala oyo najja nyumizaako bannayiba be mu kunyumizaako bannayiba be waaliwo omukyala ng'ayina omwana omulema kati omwana oyo ng'akuze nenga ono buli wamusitulamu namumenya mu kifuba namugamba tasobola kunnyamba nangulira akagaali
kenso tuzaamu omwana wange kati namugaa akola voice note ku simu yange bwana Julia ajja kola ki ajja kureplyinga kyala nakola voice note ngakaba omwana amenya musitwa naye kati amenya nengamba kitegeeza eriyo omuntu asobola okuba nga alina omwana to that extent nenga tasobola na ku affordinga kagaali kutuuzaamu oyo mwana kutambulizaako oyo mwana kati kino kingenda mu bwongo nengula akagaali ako nenkasindika ne baka receivinga kati mba nguza akagaali ako dali hama nambuuza nti ate akagaali ewamu mwinayo omulema nemugaa nti nemugaa ali omukyala abcd nemunyumirizaamu okwo nangamba nti omaki tugenda okukola kati kweno charity gye mugenda okukola nange kwendi tufuneyo obugaali obulala tubushipinge bugende Uganda at least tunatuduukiriddeko bwe tunakola ki with the time tomanya tusobola okugenda maaso nga tukola ki nga tugenda nakyo ekyo ekyobuki ekyobugaali kati obugaali tubugula naye twasobodde okushipingako bona bantu bana bwetwasobodde okutuusaako waneno ndisayo nobukola ki webuli so kati tutandikirawo kati waliwo eno sides zeeno waliyo omwana naye basitulamusitule ababeera akola ki amenya kuzza wano kuzza wali kati twandibwe tutandikirako awo emmanga bwe tuva waliwo naawe omukyala naye akola emirimu gye naye talina gano magulu naye ali awo alina akagundi kakola awo abasikamu gwe bakola ki naye nga yeekula bwekuluzi omukyala oyo naye bro wange twayitawo kwentumukyalirako ntumulaba then waliwo neri maaso ngodda side z'abakamengo kati ne kamengo awo waliwo baŋŋambye essomero waliwo essomero era waliwo abaana abaki abeetaaga obuyambi nga balema kati tekatwesigazaawo kamu kati bwe mbanga tukatuttewo muzira kisaya n'akatwala then tushipinza obulala bwoliba bujja ndibutwalayo inshallah. Okay. So tugende ndoza tukuwerekereko tukozeeko then tulabe ate ebinaddako kwesi family tuguse ensonga ono tulina ennyondolo zeeti kitundu kyaffe ekiddako ekyokubiri tulegana naye ng'agenda mu charity tumuwerekereko ayambika babayambyeko abantu abakola charity tubaagala nnyo kubanga abantu bangi ali eyo nga yali agadde okukola kuyambako ku muntu naye nga watafuna inspiration kuva mu bano ababikola asobola otakikola naye walaba nga ndawaddeyo oli akagaali naye asobola okufuna omutima ogwo nayambako ku balala so guno omwaka gubeere gwakuyambagana abantu enaku zino tebakyayamba tetumanyi lwaki naye guno omwaka gubeere gwakuyambagana walabe nga munno alinamu obuzibuzi ng'osolina olukusa ng'olina obusobozi obumuyamba tuddukirira batalina tuyambe abeetaaga obwetaavu naye Mukama ajja kutandikirawo kutubeera nga tuluŋŋamya nze muzzukulu wa Kabajja tusiikane ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tugenda mu charity. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petukusensonga